Natuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere temuddaawo kugamba nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika agende bamale omukebera bwe bamugamba nti mpox awo simajja kumugamba kubanga kyenawulidde kyasembyeyo kyabadde mbadde ntuma ab'effamire yange sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru emyezi eki abazadde banfuna batya zisiira ku simu yange eya wano mbeera ku simu ya mu Amerika nabadde banfunirawa omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry amakumi aga tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko temwebuuza ngo ne mugandi atona avudde wa bimbaga mwakyebuuza nga temumanyi wekodiza mungugolingeko bannange nali nkozeeko ku kintu eky'obutumbavu ng'ekyo omwana ajja tufa Amalima Namakula yeesambazze byonna ebimwogerwako nti ali mabegawo ku bulwadde bw'omukunja atasera. Oluvannyuma lw'omukunja atasera okuvaayo n'ategeeza eggwanga nti asaba maama Alima Namakula amusonyiwe ku nsonga n'embeera y'obulwadde gy'alimu. Teyatugambye munera ye yamuloga, teyatugambye munera ye yamusiiga obulwadde bw'alina, kyonna kye yamukola teyakitugambye. Naye asabye busabi maama Alima Namakula akole ki? Amusonyiwe. Maama Alima Namakula avuddeyo okubeera ng'asambajja byonna ebimwogerwako. However, siwuliddeemu kigambo kigamba mbunira omwana oyo musonyiye. Yagambye kimu omwana oyo bamutwale mu ddwaliro, bonna abamuwaga, abamuli emabega, abamukozesa ensobi, bagenda mukozesa ensobi omwana oyo atuuke n'okufa kyokka ate nga tagenze mu ddwaliro. Ye omwana agende mu ddwaliro omukunja atasera, basooke bamukebere bamujjanjabe. Singa maama Alima Namakula osobodde n'okukyatula mu kamera nti niranze omwana oyo musonyiye, kati agenda ajjanjabwe oba agenda akeberebwe. Kubanga ono ye kyasinga okubeera ng'ayagala ekyo mukebera takirinako buzibu, ekyo kyonna takirinako buzibu. Wabula ku ntobo y'omutima gwe oveeyo ogambe munera nkusonyiye. Omanyi omuntu ayinza okusaba omusonyiwa nga tumanyi naki kye wamukola, naye nsuubira wovaayo n'ogamba musonyiye oba gwe alina kye yamukola oba tolina kye wamukola, ye agambye munera ayagala kimu gwe kumusonyiwa. Kati gwe vaayo mugambe munera omukunja atasera nkusonyiye. Ebisigadde Mukama Katonda abeera nga agera. Naye sofa ekiriwo maama Alima Namakula alinganga atali mwetegefu okubeera nga amusonyiwa kubanga mu byonna bye bamubuuziza oba byayogedde temuliimu kigambo kigamba munera omwana oyo musonyiye. Olw'ebyo oba olw'egyo emikolo gye yamukolako, kati tumanyi oba egyo emikolo gye yamukolako gye gimutuusiza ku kino oba emikolo gye yamukolako muntu mulala ng'alina gwe yakolako emikolo nga gye gimutuusiza ku ekyo. Naye kya maama Alima Namakula okubeera nga amusonyiwa ekyo sikiwuliddeemu nti mwana oba nze nga SMS okubeera nga njagala. Yes, ebirala bigende mu basawo kitambula naye kimukoledde naye nga ali kuuzi kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba piponozi kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba piponozi sisobola kuddawo nti ate nombe n'akavuka akakatandika okuyimba nsonyiwa kyonna kye nakola nsaba kimu kunsonyiwa. Naffe tulinze maama Alima Namakula at least aveeyo asobole okubeera nga akikonfaminga nti mwana gwe nkusonyiye. Naye kyonna kyekiri ngenda beera nga mbikutuusaako wano ku SMX Media. Gwe kyonna okola subscribing nga notification bell, ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media soba bulungi nnyo okubeera nga tukulangira business yo gwe tukubeerako obukubizi ku ennamba y'essimu, ebisigadde n'obitulekera. Oli bagamba nti okutuuka eno gye tuli okuva city n'ojja ebukunja mbeera yali eri waasi okusinga newenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasi, naye kati ndi fit era ababadde bambika nebirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe olw'ensonga
simanyi kigendererwa ky'abantu abo alyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakozeeki ofudde newe bafuniramu era nawe simanyi. actually video yasinza okunumiriza neŋŋamba bro kankunoona kakati ndowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukonje afudde gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira bw'oba okyalina embeera bindeega n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola mundeke gyendi nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media naye bwe mba nasalawo neŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo olina ajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza naye nga tomanyi by'otutte naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa teriyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako naye ku kyobulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka ako akatandika okuyimba. Nze gyendi sirina tabbu yonna era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok mbagaliza buwanguzi mbagaliza birungi otherwise byonna sijja bibanyonyola kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate kufe bye tutuuseemu. Mukama bankuumire saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nengakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu.